Oluguudo lwa Nansana Wamala Katooke luludde ebbanga nga lutakuza abantu abalukozesa n'abaluwangaalirako emitwe olw'embeera gye lulimu. Okusinziira ku batuuze, oluguudo luno lwafuuka kizibu gye bali nga mu budde bw'omusana enfuufu ebula okubatta ate enkuba bw'etonnya era bibeera biwoobe. Nga mu ssaawa nga musanvu ng'enkuba tennabatonyamu singa namwe kati muli bazungu nga kituuka ku biseera eby'omusana ate wo lutukosereza ddala okweba nnyingi kubeeramu n'enfuufu efuumuuka abaana bajja nga bayonjo ne batuuka okuddayo ewaka nga bakyafu olw'enfuufu. Olw'okuba oluguudo luno luludde nga terukolebwa kyokka ng'abatuuze bazze balubasuubiza bangi babadde baggwamu essuubi. Ab'ebyobufuzi bajja batugira ki batulimbalimba enkiiko ne ziba ng'enkiiko naye tetubalabako. Essuubi lijja tuddamu nga batandise olukola naye kati obudde buno kati olw'enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Program oluguudo luno lutongozeddwa okukolebwa nga luweereddwa kampuni ya China Railway. Twababuulidde engero balina okukola omulimu ogwo balina okuteekako amaanyi kulaba kibanguwa emirimu gyaffe bagimalirize. Okusinziira ku Monica Ejua akulira enzirukanya y'emirimu mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan, enguudo nnyingi ezibadde mu mbeera embi ezigenda okukolebwa. Ekkubo lino bwe tulikola abantu bajja kufunamu tulabe nti bizinesi zaabwe zeeyongere mu maaso ate bwe bafuna ssente ne mu gavumenti manye nti bajja kusasula omusolo embeera ekyuke. Nansana wano olw'enguudo zembadde mumanyi nga zafuuka oba kaki balutaakome nga bazibatiza abamanya balutaakome Nansana nabweru Wamala enewe ekigambo Nansana nabweru Katooke nga byafuuka ekizibu so enguudo ezo zitugenda okutandika nazo. Basiimye abantu abakkiriza okuwaayo ettaka lyabwe awatali kuliyirirwa mu nteekateeka eno. Nteekateeka pulogulaamu yaffe tetusasula tetulina ssente ate tusasula ttaka era ne tulowooza senga enteekateeka eno etambula n'eggwanga yonna tujja kufuna enguudo. Babakulembeze mu Nansana basanyukidde enteekateeka eno gye bagamba nti babadde bagirindirira dda. 2016 bwe twatandikira 2017 ne tuzikola opening abantu ne balindirira ne tumalako taamu eyasooka ekisanja ekyasooka tubadde tuyingidde ekisanja ekyokubiri nga nakyo era kikola kiggwako. Nze njasooka kwebaza abantu kuba bannange singa abantu ettaka bajjobwe muwulidde Nansana yeesinze mu munisipa erina okufuna ettaka eddene ettaka ery'ekibuga abantu bamenya ebikomera byabwe ne batuba ku ttaka lyabwe nga tibadde wadde siri 10. Finally oluguudo lwetulindiridde emyaka kuba twalulindirira ddala kuva mu 2016 naye olwaleero kontrakiti ewedde okusayininga minisita atugambye nti omwezi gumu oluguudo olwo lujja kuba lutandise okukolebwa. Bano basabye aweereddwa omulimu guno okukola n'omutima gumu abantu basobole okuganyulwamu. Tetwagala tubawe nga bayita omanya ebya Uganda ate batuteyo nga tebalina kugenda kukola. Oluguudo luno luliko kilomita ezisoba mu 5 nga lwakwemmenta obukadde bw'ensimbi za kuno obusoba mu 40. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.